nga tugenda mu maaso waliwo ekibuzo ekitera okukyankalanya abantu. Imam Muhammad Mahdi, imaamu w'omulembe gwaffe, yazaalibwa oba tannaba kuzaalibwa? Baganda baffe Abasunni bagamba tannaba kuzaalibwa ne bagamba agenda kujja. Baganda baffe Abashi'a ne bagamba yazaalibwa era waali. Era kibabbe singako gamba bwe batyo, bagamba nti singa teyazaalibwa amakulu ga khilaafa, onfuna bulungi, okubeera nga omusika omukulembeze, buba tebukyali, ebyo bigambo biba tebikyali n'amakulu. Lwaki biba tebikyali n'amakulu? Because emu ku hadisi y'Abaganda baffe Abasunni egamba nti mani maata walamu ya'rif imaamu zamanihi maata mitata jahiliya, ofa nga tumanyi imaamu wo ofa enfe y'ekijahiliya. Kati wabanga tannaba kuzaalibwa imaamu wo yaani? Nolwekyo ogenda kufa enfe y'ekijahiliya, tekikola sensi muganda ngo ekitiibwa. Nolwekyo tufundikira nga tugamba yazaalibwa. Era ekirala, Allahu subhanahu wa ta'ala abanga atugamba mu surati Ar-Ra'd aya ey'omusanvu, innama anta munzirun, mazima gwe Nabi Muhammad oli muwooninga, oli mutiisa, walikulli qawmin haadi, era buli mulembe gulina okubeeramu omulungamya, omugaidinzi imaamu. Kati imaamu waffe kiba kitegeeza nti waali yazaalibwa. Era nga twalaba ne mu surati An-Nahl aya 3:6, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu at-taghut. Katonda making sure mu buli mulembe aleetamu omutume omukulembeze agenda okutusomesa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, noyo agenda okubeera nga alwanyisa ebyonziira. Nfuna bulungi. Kati wano nga tugenda mu maaso tulaba nti Imam Muhammad al-Mahdi yazaalibwa nga 15 Sha'ban mu mwaka ogw'255 Hijiriya mu kifo ekiyitibwa Samara, Iraq. Paka nakati ekifo wekiri niwe baziika kitaawe ne maama we wakyaliwo. Nfuna bulungi. Kyewuunyisa nti abakulembeze ab'enjawulo nga bawangaaliranga mu bifo nga bimaze emyaka 2000 tukyamanyaawo nti bawangaaliranga awo, naye bikituuka ku bantu b'enju ya Nabi Muhammad tuluma n'ogwengu ne tugamba nedda si we bazaalibwa. Ekituufu kiri nti Imam Muhammad Mahdi yazaalibwa nga 15. Ekituufu kiri nti Imam Muhammad al-Mahdi imaamu w'omulembe gwaffe yazaalibwa nga 15 Sha'ban omwaka 255 Hijiriya, era mu kifo ekiyitibwa Samara, Iraq. Taata we ye imaamu w'Abaganda baffe Abashi'a, imaamu we 11, Imaamu Hassan al-Askari. Awo betugambye nti Nabi Muhammad yabannyonnyola bonna okuva ku Imaamu Ali paka ku Imaamu Muhammad al-Mahdi, imaamu we 12 mu kitabo nga ya Nabi Mawadda page 1017 ne Ikmaluddin page 253. Ne tugamba nti olwekyo yazaalibwa taata we Imaamu Hassan Askari, imaamu w'Abaganda baffe Abashi'a 11 yamuzaala. Nfuna bulungi. Maama we ayitibwa Khaltum Nargis, be bamuzaala mu kifo ekyo, muganda wange ow'ekitiibwa. Era okakasa kabuli entaana zaabwe zikyaliwo mu kifo ekyo. Nsaba Katonda ffenna abeere nga atuwa ziyaala yaabwe insha Allahu ta'ala.